Erizaako mwenna gye musizira okubanga mutulaba, mwebala okubanga mutugobera, mwebala okubanga mutulaba, abasubscribinga, mwebala okubanga musubscribinga YouTube channel yaffe ne ya Iki Great Media UG. Tubeebaliza ddala, tubulirira ennaku zino, tuyina emirimu emirala egitufudde busy, naye era tujjanga fisa akadde tujje. Ndowooza nga okutandika n'ogw'ekumi tugenda tutandika okubeerangako. Waakiri oluvannyuma lw'olunaku lumu tujje, naye kakati tubadde tukyalina ebituwuubawuuba. Mbabuzizaako mwenna gye musizira obanga mutulaba, batugoberera. Mwebala okubanga mutugoberera, era mwebala okubanga mutwagala. Leero tuzze ndi ne Mwami Kiddu, nyina ebibuuzo biri ekisooka ngenda kimubuuza, ekyokunyinja kimubuuliza wakati. Kakati wiikisi zigenda mu 3. Parliament ya Uganda ekulemberwa omukulu Thamos Tayebwa eri mikono gy'opposition. Ng'opposition eno eyina obubadi bwebazanyisa indirectly nti batandise okulaga obunafu nga pati eri mu buyinza erinamu ababaka abangi, attention yaabwe weegwa. Ekibuzo kyange kiri kimu ekigende wa Mwami Kiddu w'abatandikira. Bobi Wine yawamba parliament nga Mwami Museveni tamanyi. 2. Bobi Wine yawamba parliament nga ayita mu babaka abanuupu abaliyo. Kubanga obudde buno bw'otuuka n'olaba akabadi kaazaake bwe gye kaabakomezza kawunzise kabisa ensonga yaabwe yakinyamatama. Akabadi ke yabakoze ak'okuleeta akatambi akalaga okutyobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga ke mwalabye sabbiiti eri kaabalesse tebakyassa. To an extent ne sipiika kamwambudde n'awunzika ng'alaze nti yeekubidde sayidi. So ekibuzo kyange kiri kimu. Bobi Wine yawamba parliament indirectly nga Mwami Museveni tamanyi oba yakibakoze nga katego n'abasuulamu obudde buno tebakyalinayo baddukira. Mwami Kiddu babuzeeko abantu. Tugoberera mbalamusizza Salongo Igaawe Germany kulamusizza. Nete banatandika tuwa ku ssente. Muwala wange Babula we Germany kulamusizza omuzzukulu mundabire. Abani wange Waswa naawe Germany ndabira abazzukulu ne mukamwana. Parliament amasiga gali 3. Judiciary, executive, judiciary ne parliament. Yes. Bw'otunuulira mu nteekateeka ya constitution eya 95 amatabi ago gonna gonsatule geetengeredde. Tewaliri walinaalyo biragiro. Naye nga tunaakutunuulira Bobi Wine ku parliament soko tunuulira executive. Executive parliament egirabanga weeri. Ekyo ekibuuzo ekikulu egirabanga weeri. Era parliament byekola executive ebiteeka mu nkola nga bweyina obbikola. Eyo ensonga enkulu. Oyinza okulaba sipiika nga naye akwatiddwa lwa mbeera. Kubanga kati bw'ojja n'otunuulira parliament erimu ababaka 529. Omuntu ne bw'oba omuwadde eddakiika 2 nga nsonga y'amaanyi ya national importance, ababaka bonna basobola okwogera. Okimanyi nti tulina likodi nti parliament esinga ku lukalu lwa Afirika obunene, ng'esinga ne Congress ya America obunene. Parliament ya Uganda esinga Congress ya America obunene. Kakati ekintu kino bw'ojja n'okitunuulira kiri mu mikono y'executive. Ebintu kyensooka okutunuulira ku opposition nti erengera wala. Opposition erengera wala ate oyagala toyagala toyina wooginyoomera. erina abasajja abeensonga. Okiraba nti bw'otunuulira akantu aka lipooti y'abantu abaawambibwa abaabuzibwawo togiyita nsonga nnyangu nga tukyali ku nnati ya World Bank. Era okulaba Tayebwa nga yeebuzaabuza yali anoonya babuuka batya akatambi ako kaleme kulagibwa nsi. Nga Bobi Wine yakava e Bulaaya ne mu America ne South Africa okulaga ebyali mu
campaign kubanga iyi campaign esooka ku lukalu lwa Africa candidate presidential candidate okubanga ali mu life gundi bullet proof byetulengera mu Gaza nga bitulengera ku presidential candidate ninga government yetunudde kakati abantu abo nga mwajja ku floor ya parliament ne musoma mu lukalala nti Kibalama tumuyina kati twebuuza Kibalama gwe mwagamba mumuyina aluwa nabanja ako simanyi oba lwaki kamusimatuka kanda bakamuzalide era ako si wano wokka ne gye bujja tajja kusimatuka kantu ako tajja kusimatuka kantu ako wajja byogera kubanga ebintu ebyaliwo mu mulembe gwa Amini ebyaliwo mu Gwobote ey'okubiri byakwata abantu oluvannyuma nga tolina wookigirawo jjukira nti ate mu budde obwo tekinologi yali talinga kakati bwali njogera ekintu kati ensi yonna endaba nomala okwetema nti gundi waali akantu ako tekakutte palamenti yokka n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Human Rights Commission Mariam Wangadya okyamuteekamu ekitiibwa nga bwe yali kuba akakiiko k'eddembe ly'obuntu nako kali na autonomasi yaako kakola bye kaagala naye ddala gwe bw'okatunuulira kakola bye kaagala oba nako executive yakawamba sooka otunuulire obukiiko bwa palamenti bulondebwa butereevu mukulembeze wa ggwanga ababukulira endowooza eyali nti ababaka ba palamenti beekubengamu akalulu nga balonda obukiiko teriiwo ng'era executive bwe yawamba NRM nga tulina tunulira byala ne NRM yawambibwa mbulirayo ekibiina ku lukalu lwa Africa oba Bulaaya kye balondera Ssaabawandiisi mbulirayo kye balondera omumyuka we kye balondera omuwanika kye balondera omumyuka we ruling party eya Uganda ababaka b'NRM beerondera abakulembeze abo gwali okiwulidde NRM gye tuguulira mu nkola yonna eronda omukulembeze waayo wali okiwuliddeko balina solo candidate kati ekyo kyali awuse ne ku palamenti Wazi lumugu wabuze era mbu balina luyimba kinga bowulira ennyimba ziri awuli alumpe banange n'atugoberera e Bulaaya eyo oba mu Australia oba mu America mpa oluyimba lw'NRM emyaka tugenda mwana nga bwe balina UPC gumire everywhere UPC as we talk UPC as I walk UPC North UPC Central UPC egumire DP egumire ekibi ate bwe tuli wangula engule tuliyambala engule si lwa muntu lwa kibiina olwa NRM mu myaka gino gigenda mwana lweruluwa tubonga naawe oba ati tubonga naawe ebyo bijja buli kalulu bwe kajja twalina mpenkoni twalina tubonga naawe kati muze yawooma kyembuuza ekituufu kyekiruwa kati palamenti ku musimbi gwonna ogugigendamu bwontunuulira n'abangoberera eyambye eggwanga lino bwe tugigera ne palamenti ezaasooka mu 6 ne tubuleekingamu mu 7 ne tuba palamenti ey'ekinaana nga yali mu budde bwa lutalo kuba mu ludde olwa lutalo palamenti yasobolanga okuyisa ebintu ne bikolebwa palamenti yayisa NTC eyabona emubende n'ezimbibwa n'eziyisa primary teachers college ne zizimbibwa palamenti eno ddi lweyisa ekintu n'owulira nti kitambudde kati ago ge maanyi ga opposition eyima mu tteeka yeeyita mateeka irebo mu kufuluma eyo gye tuyita
multi-party democracy betutakkaanya nga nfuluma. Obudde buno atulaba tuyinza omugeraageranyiza nti kati Kyagulanyi atandise okukwata ku mwami Museveni ebyaddala. Amunywezezza bw'ati. Amunywezezza. Kati gwe bw'otunuulira ababaka baalina abangi buli kimu kyonna, kubanga Tayiba yatuuka n'okugamba sinyumirwa kubiriza paalamenti ya ludda lumu. Akimanyi sajja muyivu. Ffe nga bammemba ba Commonwealth, bammemba United Nations, ebikolebwa bimenya amateeka. Kubanga waliwo oludda oluvuganya oluyita oluwabula gavumenti n'oludda oluli mu buyinza, era ebifo gyebiri, era ne mu paalamenti biri separate. Congress ya America aba DP bwe batuuse okusimbira ekkuuli funding n'ekendeezebwa ebadde mu Ukraine, gavumenti yalemeddeko. Kakati paalamenti gy'obadde ogamba bw'eba eyina amaanyi, Namuganza akolanga ki? Akyaliyo gwe baasesalinga. Wali okirabye mu gavumenti ki? Wali okirabye mu gavumenti ki minisita n'asensalingibwa n'asigala nga cabinet minisita? Jjukira paalamenti emuggyemu obwesige yeba yamukakasa nti omukulembeze w'eggwanga ne bw'aba ayagala atya talina buyinza bukulonda n'olayira. Ate otya paalamenti kasita ekugaana. Okimanyi nti ne sipiika paalamenti yemulonda. Okiraba? Naye ate Museveni atuukiramu wagenda abeerewo. Ebyo bya bufuzi bwe nga bw'ayagala abizannyi. Kubanga ye aba talinawo. Anti kakati kyenkugambye nti executive yata paalamenti ekole ebyayo. Ekintu kye njagala omanya, mwami Museveni wa waasinziira? Kubanga entuula za paalamenti waliwo State of the Nation address alina gikolera mu paalamenti ya Uganda. Lwaki ye takkirizangako aba yakoma ddi bannange? Aludde. Anti kakati ekyo kyekyebuuzibwa. Tuli mu multi-party democracy, tuli mu authoritarian rule, tuli mu ki? Atulaba ayinza okimanya ye. Ayinza okitunuulira. Nti mu mbeera eggwanga mwe liri, mu bwavu obuyitiridde buti, mu byensoma embi, n'otunuulira amasomero naddala kampi ekyokulabirako wano mu Uganda, genda otunuulire amasomero g'omu Lwengo. Genda okatunulire bwe gafaanana. Kagabo si gy'aveeyo. Gy'aveeyo. Kagabo. Gy'aveeyo. Okiraba? Nti ebyo byonna gy'emirimu gya paalamenti. Ne paalamenti eweereddwa omukisa okukola ebyayo. Ate ku nsonga enkulu mbadde nga nnyinnyonnyola bwe najja okunnyonnyola ekiri mu masekkati g'obuvanjuba bw'ensi, nti embeera bwe yakalubye mu Bayisirayiri, Netanyahu wiiki yagenda okuggwako ng'akoze unity government. N'abamuvuganya nga beegase. Bataase munnansi. Era bw'otunuulira abantu abasatu kati abatambuza eggwanga, ye Netanyahu, minisita w'ebyokwerinda General Grant, ne opposition ow'amaanyi General Ganzi. Naye ng'ate Ganzi babadde kabwanango ne Netanyahu. Naye kati buli decision kati ekolebwa, batuula bonna. Wali okirabye nga wano kiteekebwamu ekitiibwa nti ku nsonga okiraba agenze kukakanya mitima gy'abaayo. Tetwakola puroguramu ya Uganda, twakola Buganda independence. Naye kanziyeyo kamu kokka mu Uganda ku independence. Wali owulidde ng'eyogerwako gye yava yatandika etya na baani abaagireeta, wali obawuliddeko? Emiraali gy'owulira nti gundi kati nzompe independence model oba ompa gwaki? Twafuna obwe tuwaze nga ndi bebi nakola ki? Kyokati nga waliwo abaaliwo. Kankubuulire, teri meefuga g'e Kenya lwe gabeerawo. Mu kwogera okusooka Mzee Jomo Kenyatta, Jaramogi Oginga Odinga,
first president ne first vice president. Tanzania tosobola kwogera ku meefuga nga toyogedde ku Mwalimu Julius Nyerere. Kozi Arap Moi yali waawo Kenya. Jaba ne ngamba ba father of the nation abatandika wa meefuga abatandika eggwanga saa meefuga eggwanga okufuka eggwanga nti kati Kenya liri independent Kenya. Uganda wano tebaliiwo batumenyereyo ko boyinza tugamba Dr. Obote gwe bakwasa obwetowazi anti kakati gwe bakwasa obwetowazi oyagala toyagala nete basobola mwogerako nkugambye ekizibu kale wano kyetulina mu Uganda tetupraising abakoze birungi anti kati naawe ali mu ntebe tebajja kukungiriza era tetujja kubankuwa ensonga lwaki ensonga gwe wagiteekawo bakangave musaazi okimanyi nti n'entaanayo eri wali Kololo. Yusuf Lule yatandika resistance ku Obote 2 n'entaanayo eri wali Kololo ng'owulira ku meefuga nga bamwogerako. First principal wa Makerere College yali nafuuka university oya bamwogerako. Museveni yaliwo nga ameefuga ako gajja yaliwo naye nga mwana muto sebo kati yekabejja goba praising abatendereza nti bakamya abakulembera okwekalakasa okw'amaanyi nnyo okwafukamiza abayindi wano ku bbeeyi ya pamba bbeeyi y'emmwanyi boogerwako naye nga tuzeeyo ku katono mu kantu ka paalamenti kali nyina ekintu kye neewunyiza mwami Kiddu bannayuganda simanyi oba bagoberera paalamenti ku mulundi guno eremereddwa obaako kyetukakasa nti paalamenti ya Uganda anti nkugambye omuliro gwatandikira ku Namuganza obwetongoze bwayo tebuyina nedda obwetongoze bwa paalamenti bwatandikira ku mugenzi Jacob Lokoli Olanya we bwatandikira bwe yafa mu kwagala okumulipulesinga awo we batandikira omuyaga nedda kizze kitambula gwe osobola okumenyerayo nti gundi etteeka gwe liwa okuleyingibwa omulambo gwe mu paalamenti osobola okumpa nti tugobera tteeka gundi lino okuziika bintu mu bitiibwa by'eggwanga kuba kusimba kwa president ekyo wali okiwulidde mu nsi ki byatandikira ku sekandi wajuzi nalabye gavumenti yeddiza n'okuziika kwa Kyemba Dr. Kiyinji ne Kiyinji ono okyaba nti omuntu yaddukira mu Exile gavumenti ate lwaki oba omweddiza kati ebya Kiyinji nabyo biwanvu tosobola kwogera ku struggle y'NRM ne funding nga toyogedde ku Kiyinji kwadde bamulemesa bano okudda okwesimbawo okimanyi nti Attorney General eyagamba nti ajja kukkiriza kulaga babaka ndagaano z'amafuta bwe yafa Nyombi omulambo gwe tebagukkiriza kugenda mu paalamenti ng'ate WNRM nti ebyo byonna nkugamba paalamenti eyeetongodde yeyeeteerawo n'entambula yaayo si kugiteerawo kubanga abantu abasinga naye kaakati sipiika bakulondera mu State House kuno Kololo kuba fumo kujja kutuukiriza deputy speaker bakulondera mu State House si bwe kyali kakati obwetengeze buba buli luddawo ku paalamenti buba buli luddawo Kyagulanyi akozesa kyova olaba nti otunuulira ababaka kandeeta ekyokulabirako ekya Honorable Theodore Sekikubo yayingira mu paalamenti 2 wali omuwuliddeko ng'akuliddeko akakiiko wali omuwuliddeko ng'amyusa akakiiko wadde okubeera ne minisita naye ebyo ebya minisita ate kati oli waggulu nkuddiza eno wansi naye okimanyi nti tulina ababaka mu kisanja ekisooka n'aweebwa akakiiko pa ekyokulabirako n'abakooba mu kisanja ky'ekisooka Simo yaweebwa akakiiko ka defense ne internal affairs Bena Bugembe wano tiyaweebwa akakiiko akati minisita okyaba Bugembe ekisanja ekisooka kisanja ekyokubiri n'afuuka minisita okyaba obumanyirivu oba obufunyeewa mu paalamenti tikati paalamenti bye yalikoze
babimanyi naye tebaweereddwa mukisa gubikola. Kakati Kyagulanyi n'alyoka abakwatira ddala n'abanyweza. Baduma kati baduma budumi kankozese ku papa Paalamenti kansokeko ekyokulabirako okunoonyeza kwa banks ezatundwa ripooti ya Katuntu Abdul Katuntu byonna ebyafulumizibwa ne recommendation zonna kiki baali batadde mu nkola. Ate akagundi akasenyonyi tuve ku ekyo tujje ku kunoonyeza ku Uganda Airlines. Akajoro senyonyi bamutula kyakyaliyo okyaba jangu n'ebirala byonna ebizze binoonyezebwako. Kyokka musajja n'alayira corruption mulina leero ku luno. N'akola n'okutambula. N'okutambula okwo baatujooga bujozi. Ate be baatuuse enguze waffe Mubende. Okyaba. Wali enguzi bajja batambula bagitambuza. Kumbe bagisaasaanya. Ne bayitawo egundi ebutoro. Kati batambuza kalusu. Ebutoro. Enguzi kati eryawo. Okyaba. Kati Paalamenti gye tutunuulira kintu kyo nga bw'onookiteeka wali. N'omatiza abazungu tituli mu parliamentary democracy. Naye kino ekyo tekigenda mwabikira mu ngalo. Ekintu kikalubye. Kubanga bakikalubye mazima. Olabayo bizinensi etambula mu parliament. Kikalubye. Okyabayo ekitambula. Kubanga n'amafuta ge batwesigulira nabanga abagenda ogasima abagatidde mukko. Anti kakati ewuunya byonna byaggwa naye tebannaliyirira abantu awo. Kiki ekibisi byolowooza. Kakati kyoyagala okugamba byonna binaggwa omwaka ogujja n'okuteeka payipu etuuka ettanga. Tekiyinza. Kyetaagisa emyaka ng'esatu kikola. Okyaba. Kuba tebazimba yege kyukira kitambuza amafuta gasobola okubaluka. Okyaba. Nti ebintu bino byonna tulina we tugamba nti buli kitalo kirwa ku ssengejjero. Abaganda babanga n'engero nga zirina amakulu. Mwana wattu ne President Museveni namwagala nnyo yagambye ebizibu bya Afirika butava mu buyinza ye yennyini naye ne tugenda nga mu maka g'awa wansi Wulira nti etteeka lino lyateekebwangawo ate enkya ne ligamba tebaasulenga ku buliri nga buliko essuuka. Kati na kino kyakyuka kweremeza mu buyinza nga tebalondeddwa. Nga tebalondeddwa. Gwe bw'otunuulira mu Uganda kikyolaba nti kino kitambula. Kubanga byonna biri ku Paalamenti yeeyisa amabanja yesalawo ssente zino genda wano yesalawo genda wali naye gwe kiki kyolaba nti kino kitambula. Ye kati ekyo kisooka kiveeko bo bano abalala bali mu bifo ebyo gwebalaba balina obuyinza. Ti Vice President alina okujja wano n'ayogera ekintu ne kikolerwawo. Nga tulina na Prime Minister weekiri kubanga atambuze ekyo kyawukana n'ebye tuliko. Nga Israeli yakalunibwa 789. Minisita w'ebyokwerinda yagamba amasannyalaze, amazzi, eddagala, emmere, amafuta byonna tebiddayo kuyingira Gaza. Minisita alina kikolebwa. Okyaba. Nze njagala oŋŋambe ti minisita ze n'alambula essomero lino n'agamba kino nsazeewo kigire. Kadicho Muriku bwe yajja wano ku by'ebisiyaga byaleka asazeewo byakola. Wali toliiwo n'essomero tolimanyi byakola. N'ebintu ebitambula. Kati bambi nabo bagira. Naye kati nze nkola eki? Naye lwaki yakkiriza atwale obuyinza obwo bonna ndabanga kati obumumenya omanyi lwaki? Tosobola kumanya biri mu nguudo, omanye biri mu masomero, omanye biri mu byegundi, omanye biri omuntu omu. Ayagala nnyo abimanye. Bimukosa ye ng'omuntu. Bimukosa. Kubanga gwe bw'oba ova nakasero oba ova mu President's Office omanyi obudde bwe bamala nga basibye okuvira ddala wano ku rawundi okutuuka okukwatira ddala okuyita awo najja nankumbi zaana namasuba omanyi ebbanga lye bamala nga basibye oluguudo olwo.
byomugamba nti enguudo nfunda enguudo zijja bwe ziti yakwatibwa jam ndowooza wandibaddewo n'oluguudo nga lwa pulezidenti nga takosa bantu ba bulijjo. kyoyagala okugamba abapulezidenti abalala tebatambula owe Kenya wuli mutunuulire Dr. Ruto atambuza emmoloka 3 alina oluguudo olulwe ku lulwe wamma by the way n'ekizibu nakyo kiri awo emmoloka 3 naye nandi ekizibu Rishi Sunak prime minister wa Bungereza atambuza emmoloka 3 okimanyi nti Boris Johnson eyavaako wano mu kagugu mukaawo adirona omukyala Liz Truss ono alyoka addeko nti Boris Johnson yavanga ewuwe ng'avuga kagaali okujja mu ofiisi. Ekyo tokimanyi? Kati omuntu ekyawulira kiwulire prime minister wa Bungereza super power jetujja obuyambi kyokka fe wano n'okoteka kinjaki nabanja abayitako ne muga president ate bamututewo ati prime minister okyaba n'abantu bano banajjukira ebintu bino ebyo abantu bajja bijjukira anti kakati teri mukulembeze yali awangadde kusinga abantu bakulembera wali omuwulidde leero 24 ogw'ekkumi siri mu mativu tunatuuka mu gw'omusanvu abantu bano bakyali mu kwejaka kuno wetugenda obwavu bukulidde ddala bukuze nabo wennyini bw'oyogera nabo abaka ba paalamenti mu buntu akubuulira ekiri eri akasala kalwawo akubuulira ekiri eri nkugambye nze mbiwulira mu ŋŋambo mbw akasala kamanyi okulwawo kyenkugambire nti ebintu bijja kujjukirwa gwe wali owulireko mukulembeze awangaala okusinga abantu bakulembera anti abantu bo babeerawo yaaboomu anti kakati leero waliwo abazaalibwa ekiro waliwo abajja okuzaalibwa bwekiri ti paalamenti kati akadde koogirabamu eri mu kugezesebwa okutabangawo naate nange mutima nkiraba erabika emusimbye nga yakazaala omukazi sikwakuva ku liivu kati obalire ekyo nenye emyezi 6 nga paalamenti we yatuuka mu 2017 kakati goba ekyo kyaliwo n'olaba kadaaga ng'atunudde bw'ati n'ekyokukola ne kimulemerera n'atuuka n'okwebuuza nti bano abayingidde paalamenti baavuddewa nga naye tamanyi ebbaluwa teyagikola n'agiwandiikira omukulembeze w'eggwanga gweyo paalamenti wali ogiwuliddewa kubanga n'obote nga ayisa constitution ya 6 ya Pigeon Hall amagye tegayingira paalamenti geetoolwa bwetooloozi bweru tegayingira mu paalamenti mpaayo eggwanga limu nti amagye gayingira paalamenti wali okiwulidde ye paalamenti yennyini gyoyogerako tulina minisita w'ebyokwerinda tulina minisita amyuka ow'ebyokwerinda tulina permanent secretary kati bano ababaka 10 bo bateesaayo ki akuka oli paalamenti gyoyogerako nti ababaka bano 10 bateesa ki teryakimanyi poliisi ebalinayo 10 prison ebalinayo 10 yo si force kati ekintu bantu buli omu kutuula waatudde alowooze ebiragiro biva luddawa paalamenti ogitunuulire nga bweri ate kati tunaasaba ki katonda wa Isirayiri naye ali mu lutalo anti kati nabo beerwanako na bigundi kakati tukole tutya tutuule bwe tutudde tukuba oba ensaasi ate tunaagamba abasajja bano balina engeri mwami Kidduka nkubuulire bano okuliridde naye fe abavubuka abali mu kuvaayo okujja okulaba ku nsi ey'okuba omusajja alina omwana ku yunivasite ebyammwe bizibu si byazibu wadde bizibu gwe otunuulidde yunivasite gwe ndaga omwana weyagala okuwa omusingi mu nasale osasula ssente mmeka nze wange ndi 35 oli 3 desikola sibaze vaani kati balavaani bali okulya waka bali ebirala byonna mwana ogwo anti alina olugenda n'ez'okulya buli lunaku okyaba naye nga baba abali waggulu abatukulembera eyo yembeera mwe baayita
Okimanyi nti bo bwe basomera abasomera e Makerere ng'obudde ku kusoma ng'ogabana n'alaawensi. Naye ekyo kintu wakiŋŋamba tezikyaliyo. Tebiriiyo. Bivuddewo mwaka ki? Kwanzijukire babadde 2013. Ebyo biveeko n'akatikkiza omwana mu gwokubiri wano ng'ava Makerere. Teri kasente. Kati kasi ng'ovudde ku oyo omwana ng'asooka atikkirwa 2-3. Kati Makerere baana b'abannyinnaze baani basomera Makerere kikyo ŋŋambe Makerere kye simanyi. Kwate ekkubo. Anayenze gwe baali basasula si ye manya g'Abaganda. Kati tukiraba. Yali bya Luhanga Kennedy. Ebyo kati naawe obiwulya. Kwata kati. Ayinza oba ye yali asasulwa. Kwata ekkubo ogende otuuke Makerere. Ogende ku halls of the residence. Ozitunule bwe zifaanana. Yansasira abaana abawala beetawululiza luddawa. Genda mu Mary Stewart, genda mu Lumumba olabe bwefaanana. Makerere awo? Kwate ekkubo gwe ku lulwo ogenda olabe bwewafaanana. Kubanga ani aliyo kati? Nawange. Ye tuyita Ivory Plaza. Ivory Tower. Ekyokubiri. Okimanyi nti ye Vice Chancellor asoose okudda mu ntebe nga talondeddwa. Gwali okiwulireko e Makerere. Ani yamugamba ddemu? Yaddamu taliiyo. Eri Katunguka ekyambogo naye yasoose okukwata ekisanja ekyokubiri nga talondeddwa. Tavuganyiziddwa. Talondeddwa. Ate kati onoovuganya nga tebataddeewo kulonda. Naye nze nyina ekibuuzo mwami Kiddu tusiibule abantu bano. Akazito Bobi Wine yakakoozinze nsi yetuuse ku kisenge kiki? Ebikolebwa ku mulembe gwammwe ogw'abavubuka nga kumpi obwongo bwamwe bwonna bwajjula tekinologiya. Bobi Wine yeetooloddwa omugigi gwammwe ogutunuulira ewala ebintu ebya n'amaanyi n'okudduka. Nti eggulire kati bwe libaawo wano dakika nga wadduse dda. Bw'okwata pikipiki ng'olina ova katugambe amawulire gabadde Kagoma. Ojja ku leediyo emu mu Kampala gw'omanya bw'omonga emmotoka ezo emyaka egyange tegikyasobola ng'amawulire gaatuuse dda. Teweebuuzaamu baakwata batya akatambi Bobi Wine ku kisaawe? Nyeko. Agwe tofaayo ani yakakwata naye weebuuze baakakwata batya nga bamuyiribya ng'omubbi w'enkoko ne kagenda wayiri mu nsi yonna. Kitegeeza ekigambo kyeyogera nti mwe mukwate kamera yababuusa abantu kati bye mundu y'abaana abato nti ebintu ebyo bigenda. Ekintu ekyokubiri waliwo amawulire gonna agafuluma nga gasomebwa amawanga g'abazungu ne gatalaba amawulire ago. Kyagala okugamba nti tulina desike ya byamawulire ku Embassy ya America. Ku British Embassy High Commission tibiriiko. Eya European Union tibiriiko. Kyagala okugamba nti bakubatiya gaasi abaana nga bakaayana kino nakiri akawungezi abazungu tebabiraba. Kitegeeza ensonga ey'okubiri ko akakiiko k'eddembe ly'obuntu ak'ensi yonna kakyaliwo wano batekaliiwo. Kali luddawa. Tikanaawe kubeera mabega. Tukimanyi nti kaasibamu emigugu kaagenda. Ogamba kano muzeeyi ke yagoba. Naye atwenneerabisa munnaye. Okiraba. Kati ate kugamba eki. Mwati akoze ebintu bingi nyaawo kati ebimu tubyerabira. Kati ebyo byonna ensi ebyo byonna bigenda biggwawo. N'owulira Maria Muwangalya ng'akugamba abo balimba na bulimba. Enkya ne bakeera abantu ne bavaayo. Ekyokubiri wakakiiko k'eddembe ly'obuntu n'ogamba mukyala Edizike twamukubira essimu ne tumugamba tumusange mu kifo gundi ne tutamusangawo nga balo baawamba muwambe. Bw'osobola okugamba nti tukusange kwayiwe gw'ogendayo. Nkugaeza akantu akaseera ekegala okugamba ke nalabye nga kakubye gavumenti awaluma. Ye Nabbanja ovaayo n'agamba Kibalama bamulina y'omu ku baakola obulumbaganye n'ekibuga. Bwekiri nti kikyamukwasa. Kikyamukwasa. Kati bamubabanja bamulabako.
ate ne Nabbanja ayinza okuba kituufu yayogera baamulina kati tamanyi jja tamanyi kisoboka tamanyi omukyala ne tumunenya ninga bambi nga kituufu yamulaba ninga ebintu tabitegeera omwana ali ku kamera yatulaye tutudde aba naye nga bwe bamuyise wali agenze okulala tamanyi we tutukudde ye nga gamba babadde nabo babadde bambadde nga tategedde we tukudde nga takitegedde kati ne Nabbanja aleka bamuvugisiza emmotoka jasi gyatamanyi eyakabiye nnyo ate najjidde mu kaseera akazibu kuba balaakana Lugunda gye bali bo beeriira byabwe ate ono bagamba ki mbabazi ono mugamba ki babatisse nnyo bintu bingi ono mugamba bamutisse omugugu ng'adulidde bannansi anti kakati ebintu mbabazi byataayanukulanga Lugunda byataayanukulanga ate ono abyanukula kyekyo ekintu ng'ekyo gulaje zimbugwe Kasula Lumumba oyina entalo zo zobadde ng'ofisi yange si gwagisuusi ow'ekibiina munne eyali sekretary general w'ekibiina nga ye ali wansi we lebo ya secretary general oyina ne bw'ogigeraageranya nti Lop bwe yaleeta ekyakibalama prime minister ensonga gye yalina okuddamu yali emu minisita w'ensonga z'obutebenkevu bw'omunda ajja nnyonnyole n'oddayo n'otuula naye ate omala kukaayana n'olyokugagwe toli mukuuma ddembe gamba Edi akwatibwako ku ekyo kajja nnyonnyole akatambi ka Nabbanja lwe yali ku NTV ng'agamba eno gavumenti tetugifunyeemu ngenda kakuno wakalabako wina kalaba mbadde matonakala nkakunoonyeze NTV yako ye yakayina budde buno bw'omulaga twandibadde tutya singa Museveni teyajja abantu abatulagira ddala bakolera nsimbi si Munnayuganda amazima gabeewo naye ensi abantu abatuleetera okuensi owekitiibwa prime minister takyakolera bantu ensi bw'erikyuka oligamba abantu nti nakolanga kasente kange ate nze byenjogera simuwalampye kubanga byava mu kamwake sinayogera byamaka oliddayo ogamba ensi nti nakolanga kasente kange ate obigigamba yebe kujajinze kusinzira ku mbeera gyeyitamu nti okuva 2019 abaana ba Kibalama tebongera kkula bakula n'abalala bonna tebongera kkula era bajja bisanga ebizibu ebyagwawo eruuka abafamily n'abantu abaafiira mu buntu obwo abaana tebakula bakuze kati basobola okwerabira ebintu ebyo lwaki ebya 882 abaana b'abalwanyi bakyofa togabye nakati bakugamba ffe tuli baana b'abalwanyi baluta maguzi waliwo ekintu kyonna ekyokunyigiriza abantu kye basobola okwerabira bino ebyamasanyu abantu babyerabira naye ekyokunyigiriza bakijjukira kuba kibeera ne memories kubanga kirina bye kikosa obulamu bwabwe bwonna muka Kibalama yakugamba omwana bwadde abuuza ddadi babuuza ddadi aluwa ekyo n'okiteekamu ebyokusaaga bw'osoma akatabo ka First Lady aka Janet akulaga obulamu bwe yayitamu e Nairobi akulaga obulamu bwe yayitamu e Dar es Salaam akulaga obulamu bwe yayitamu e Sweden olaba nakati tabyerabiranga kubanga tebwali bwa ssanyu akulaga ensimbula gye yasimbula e Nairobi ekibombyambwa okudduka okwangu okutuuka mu Sweden esaawa yonna bamulyawo nga abakisi bamulyawo eyo embeera asobola gyerabira akunyumiza banga atuuse Sweden akonkona omwana bwe yamuggulirawo omwana n'adduka ng'aleekaana ng'ate takisuubira nga negwase tamumanyi taatawe bwe yagenda bambi naye n'akugamba n'attulukuka amaziga n'amugamba omwana tomanyi nti oyo taatawo akugamba nti waliwo abaana ab'emiriraano abaali bazannya bwe balengera ekigenda mu maaso bafulumanga omwomu ebyo ebintu asobola obyerabira tudde ku baana ba Kibalama basobola okwerabira mama abwe ng'akaaba n'abalala wadde omusinga yazzeeyo Kaseese abaana baba n'abaana b'omusinga bennyini basobola okyerabira abaana b'omusinga kye baayitamu wano
twalina endongo ya Shiba ne Sindi ekyo kisobola okwerabirwa kubanga kyali kya ssanyu. Tujana anti kati nga babuuza n'omuntu kyaliyo naku z'omwezi mekatta kyajjukira. Nange sikimanyi. Zaali 15 ogw'omwenda. Nange sikimanyi. 15 ogw'omwenda. Tukiraba kubanga kyali kyaki. Kyakaseera. Kya ssanyu. Kya ssanyu. Era ekyennaku kiba kya lubeerera. Ekyessanyu kiba kyakaseera. Kakati Paalamenti era kyova olaba gwe weebuuze ku muntu atuula ku munne genda kati ogobere Paalamenti kati ku UBC erimu abantu bameka kyafuuse kati kitali kya okimanyi kati tulina n'ababaka agamba mpimamu entuula 15 manyi ze babala nengenda nensayininga nengenda nenkola ebyange nengenda nensayininga nengenda nenkola ebyange ng'alaba amakulu gaayo tegaliiwo. Eyakulemberera ddala Solomon Serwanyi WNRM konku nnyo eyakulembera ebya Namuganza kati olowooza ki yakamanye ng'akoza n'owebo kati ne musensalinga minisita n'asigalawo n'asigala ng'akola emirimu gy'obwami. Abatugoberera tubeeyanziza abatugoberera tubeeyanza gye tutandikira ne gye tusembera. Tunyumirwa nnyo bwe mulaba awasemba wano nawo kubanga ebigambo ebitandika eri biba byampola eno gye bituuka biba bitandise okuweza bwino. Nsooka kwebaza mwami Kiddo ono mu kamera at least kibeere nga on record. Amazima obudde atufisiza bufisize era mulimu lw'omukubira ne mukola program ate olumu mulimu lwajja ne mu disappointinga. Kitegeeza nti ye nga ye okuweereza eggwanga omugigi omuto waali byatuwa tukompe yalingira biriwo na byadda. Ffe tufunemu ekyokuyiga si kugenda mu nsiko si kuteega muntu mutuga wabula okumanya engeri gy'ohandolingamu bw'oba olina anga otegeere abo obusungu bw'ogenda okufuna baabufuna dda. So ensonga lwaki tubeerawo wano ensonga zonna tuzikuteeraawo subscribe nga naawe like nga tugamba kyokola gye kisinga bannaffe abali ku Facebook nammwe mwebala okubanga mutugoberera. Twali tuteeseteese akadde kati kakyambuze naye ebisigadde byonna byaggwa. Tukyateekateeka olunaku ne topic gye tujja okujja tubakolere ku live Facebook loza ne ku YouTube tujja gisaayo bibere live wombi. Molisha yabadde ku kamera leka mukkirize mbasibulire wano tujja kuddamu omulundi omundi naye gwe alaba notasharing onkola bubi kubamba njagala message etambule tufune ku bantu abalaba omulumu emuva akasente ka data ate tunatandika kufuna kasente neffe tuteekamu kitegeeza wakubalala ne batukwasizaako ffe ne tubawanga nga mulaba kitegeeza tubeera ne support okuva mu mwe abalaba etali yakulembeka buli lunaku nga tuyitira mu kaddata ako YouTube ne tusasulayo.